olw'omukaaga. Balina omukisa abalumwa enjala n'ennyonta, si ey'emmere, si ennyonta ey'amazzi, naye ey'obutuukirivu. Abalumwa enjala n'ennyonta olw'obutuukirivu, kubanga abo balikusibwa. Ennyonta n'enjala eby'obutuukirivu bye bino: okuyaayaanira Katonda. Ng'omuntu bw'alumwa enjala ey'emmere n'ava waali n'agamba nti omanyi kati nnoonya kyakulya, kuba omuntu enjala bw'emuluma alina by'akola awo okukakasa nti enjala eno agigoba. Ng'omuntu bw'alumwa enjala eya bulijjo n'asituka waali n'anoonya ekyokulya, ng'omuntu bw'alumwa ennyonta n'ava waali n'anoonya ekyokunywa akakkanye ennyonta, bw'atyo n'omuntu alina enjala n'ennyonta ey'obutuukirivu ava waali n'anoonya n'agoberera eby'obutuukirivu. Kitegeeza kubeera na njala eri Katonda oba eby'obwakatonda, okubeera n'ennyonta, okuyaayaanira okumanya ebifa obwakabaka bwa Katonda ebiri ku mutima gwa Mukama waffe. Bwana wattu tuli mulembe ogugamba nti gwo gwakoowa. Abantu bakoowu osanga n'okuba eby'obwakatonda babikoowa. Abamu bagamba nti tebaagala kumanya nga bategeereza ddala ekyo kyennyini. Naye tuggyewo obutamanya. Ngambira akulinaanye nti jjawo obutamanya naawe. Kale na kino kimugambe, jjawo obukoowu. Yaayaanira eby'obwakatonda, wabeewo enjala ey'obutuukirivu, wabeewo ennyonta ey'obutuukirivu. Bwe wali okirowoozezaako nti nabagamba obulumi ogwayita nti obulumi bwe butuyamba okutegeera nti tukyali balamu, naye n'enjala naye kutegeeza nti oli mulamu. Gojja osiibe olunaku lulamba ng'enjala tekuluma, naye nga tewagenderedde kusiiba. Abalokole mbamanyi, waliwo abajja okuŋŋa nti nze Musumba 48 nzimalako. Tetwogedde ku kugenderera kusiiba, fasting, naye oyite mu lunaku nga tolina koolidde, luzibe bukye nga tolina koolidde, n'oluddako lukye era luzibe nga tolina koolidde, ate nga tolina ky'owulira. Nkuweera amagezi, tojja kuwa bujulizi mu kkanisa, genda mu ddwaliro, olina ekizibu. Omuntu atalumwa njala aba alina ekizibu. Olaba abamu batugamba kusiiba, naye ziba zaakawera mmeka ng'enjala yakutandise dda. Twali wano mu 40 days muganda wange, abantu baawo obujulizi, nze nayita mu ssaawa awo ekyali kitambangako, ekitegeeza abantu enjala ebalumira kumukumu. So omuntu atalumwa njala tugamba nti naye gundi ggwe tugenda olaba omusawo, tukijje kati mu by'emmere ya bulijjo ey'omubiri, tukitwale mu by'omwoyo. Omuntu atalumwa njala ya mwoyo, atalumwa nnyonta ya kigambo kya Katonda, naye tulina okumugamba nti naye gundi ggwe tobanga oliko ekikyamu. Eyo gye kiraze. Yesu agamba nti balina omukisa abalumwa enjala n'ennyonta olw'obutuukirivu. Obutuukirivu kitegeeza okukola ekituufu. Righteousness, doing what's right. Tugwanira okuyaayaana okukola ekituufu mu maaso ga Katonda, bwe wali enjala n'ennyonta ey'obutuukirivu. Ensi yo egamba bweti, ku bikwatagana ku ebyo, ensi egamba blessed are those who don't care about what God wants. Bayogedde ku batafaayo, abatayagala kumanya. Balina omukisa abatayagala kumanya, abatafaayo ku biki Katonda by'ayagala. For they will get what they want out of life. Kubanga abafaanana bwe batyo bajja kufuna bye baagala mu bulamu buno obwa bulijjo. Ekyo nakyo kirimbo. Ekyo nakyo kirimbo. Teri mukisa mu ku-ignoringa Katonda. Katonda okumubuusa amaaso, teri muntu akifuniramu mukisa. Obutayagala kumanya Katonda by'ayagala,
tebuliimu mukisa, teri mukisa gwonna. Kuba ku nsi kuno tuliko kukola byani abantu beerabira dda, oba si kyo tebamanyanga. Ku nsi kuno tuliko kukola bya Mukama by'ayagala, si byaffe. N'olw'ensonga eyo tetuyinza gamba nti tetwagala kumanya. Nawulirawo wagamba wano, twali mu birala nnyo, teyali saavisi ng'eno, yagamba nti ebiba biriwo ebityo, anti Bayibuli egamba nti amanyi ebingi alibuuzibwa bingi. Nze saagala kumanya bingi, nneme kubuuzibwa bingi. Abantu bagezi nakugamba tewakkiriza bukkiriza. Kati yalowooza nti bw'agaana okumanya kijja mujjisaako omusango. So nga ate ne mu Uganda mpulira bagamba nti obutamanya. Ate mukyala Musumba atera okutukwotingira olunyiri luli eri mu Ezekieri olugamba nti bwe mugamba nti tetwamanya, mulowooza nti ne Katonda naye mumufuulingiraawo kye mwogerako takimanyi. Bw'ogamba nti simanyi nga Mukama gw'ogamba, olowooza gw'ogamba talaba nti omulimba? Alengera mu mutima gwo, tawulira bugambo by'oyogera, naye ne mu mutima alengerayo. Kati bwe mugamba nti tetwamanya, oba otegeeza ki? Bayibuli etegeeza nti Yesu yayogera mu Makko essula y'omunana olwa 36, abuuza ekibuuzo nti naye kigasa ki omuntu okulya ensi eno yonna wabula n'afiirwa omwoyo gwe? Kati abatayagala kumanya bya Katonda baagala okulya ensi, naye kigasa ki omuntu okulya ensi eno yonna n'afiirwa omwoyo gwe? Olw'omusanvu Matayo 5, Bayibuli eyogera bw'eti: balina omukisa ab'ekisa, kubanga abo balikwatirwa ekisa. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Ensonga y'okulaga ekisa. Tuli mu mulembe nga ebimu ku bino bye njogerako byabbula. Ekisa nga kiwedde mu bantu. Abantu nga bakola bannaabwe ebintu ebitiisa. Ne weebuuza ensi yattu eragawa. Obukambwe nga bweyongedde. Abantu nga tebakyasaasira bannaabwe. Naye nga Yesu atugamba nti tulina omukisa bwe tuba nga tuli ba kisa eri abalala. Kuba naffe tuligirirwa oba tuliragibwa ekisa. Kuba buli muntu yenna yeetaaga ekisa oba okusaasirwa kwa Katonda. Gambira kulinaanye. Buli muntu yenna yeetaaga okusaasirwa. Yeetaaga ekisa okuva eri Katonda. Ensonga nnyangu nnyo eno gye twogerako. Bw'oba toyagala kusaasira balala, naawe tojja kusaasirwa Katonda. Mwerabidde Makko essula 11 olwa 25. Twasomye ku Bayibuli leero. Kale mwe tuli Matayo. Tugende mu Makko 11 olwa 25. Agamba nti bwe muyimirira okusaba, oba bwe munaayimiriranga okusaba, musonyiwe wabanga waliwo omuntu yenna gwe mulinako ensonga. Naye bwe mutasonyiwa, lwe lwa 26, naye bwe mutaasonyiwenga, ne Kitammwe ali mu ggulu tajja kusonyiwa byonoono byammwe. Ensonga nyangu nnyo. Bw'oba toyagala kusonyiwa, bw'oba toyagala kusaasira, bw'oba toyagala kulaga kisa muganda wo oba mwannyoko, ebyo by'otayagala kumulaga tobisuubira kuva eri Katonda. No forgiveness for others, therefore no forgiveness for you. No mercy for others, therefore no mercy for you. Ne Katonda ye yakoowa. Gweoyagala bakusaasire naye toyagala kusaasira banno. Oyagala Katonda akusonyiwe naye toyagala kusonyiwa banno. Ebyo naye byamukooya. Gamba nti naye yakoowa. Maze emyezi nga nina akatabo k'ensoma. Actually nina empisa ey'okusoma obutabo obw'enjawulo mu kiseera kye kimu.
wenjogerera wano nina ebitabo nga 3 kati byensoma. Kati kino kyengendo babuulirako maze ebbanga lya myezi nga 9 nga nkisoma, nga nsoma n'ebirala. Kitabo kino omuwandiisi waakyo yeesiba ku nsonga ez'ebibi ebikolebwa wakati mu bakkiriza. Naye ng'ebibi bino tubitwalanga ebintu ebya bulijjo, tetubitwalanga bibi. Ffe ng'abakkiriza tulina bye tukola nga tubikola bakkiriza bannaffe oba n'abantu abalala, naye nga bwe tubikola tulaba tetulina nnyo kibi kye tukoze. Twabikkiriza ne bifuuka kitundu ku bulamu bwaffe. Kankuwa ekyokulabirako. Kyangu nnyo omuntu okubeera n'ekisa eri abantu b'ebweru, naye nga bwe kituuka ku bantu b'omu maka ge, kyangu nnyo omuntu omukkiriza. Kati nga nze kaneegerezeeko mulemega nti yatujiridde. Kyangu nnyo nze okumanyibwa ng'omusajja ow'ekisa eri ebweru ne wano ku kkanisa. Musumba waffe wakisa, banaye omusajja alina ekisa oyo. Waliwo ne yabuuza ekibuuzo, naye musumba gw'onyigako ddi? Okay? Kyangu nnyo ku mulimu gy'okolera abantu okukumanya ng'omuntu omulungi, ow'ekisa, omukakkamu, naye ng'eka omusajja ono yatugamba nti ebintu bino tubyegendereze, tubikola nnyo ab'omu maka gaffe, mu famire zaffe. Kyangu nnyo okubeera ow'ekisa eri obwana bw'abalala bonna, naye ng'ababo. So ekisa tukiraga abalala ne tukaluubirirwa kiraga ab'omu maka gaffe. Ekyokulabirako, omusajja kati nga nze omufumbo, kyangu nnyo okummanya ng'omusajja omukakkamu. Musajja mukakkamu, te musajja patience kyeki mu Luganda? Mugumiikiriza. Thank you. Musajja mugumiikiriza, agumiikiriza, naye nga ngumiikiriza mmwe mwenna. Oba oyagala okumanya buuza oweewange. Nze nkukkiriza, mubuuze. Okay? Abasajja babeera awo nga bw'aba ayogera n'abakyala abalala bonna ayogera bulungi. In fact, bano abalala abamulaba bagamba, maama nga yeesiimye, naye buuza oweeka. Mugamba amuyigiriza okuvuga emmotoka. Nakugambye erinnya ku gundi. Bw'aba ayigiriza mulala atali wuwe oweeka, awo alina obugumiikiriza bwonna, ayogera birungi byereere. Kyala musumba nno otandise okunsimaasima kati. Kama yeebazibwe. Mwe mulowooza ngenda kwogera ku basajja bokka, abakyala mwenyweze. Kyangu nnyo omukazi omulokole omufumbo okubanga mwangu nnyo eri abalala bonna, nga mwangu nnyo eri abalala bonna, nga wakisa eri abasajja abalala bonna, wampisa, wagonjebwa, mu kufukamira teri amugamba n'omugamba, bonna ababuuza n'amaaso agakwese bw'ati, kwegamba nga nabo bamutunira ne baga nti maama, omusajja nga yeesiimye oyo, naye buuza omwami we. Mulina abaana abamu abasomera mu bisulo, naye ffe tulina n'abakulu b'amasomero abaali batugambyeko nti abaana bano be mulaba abamu baba tebaagala kuddaka mu holide kubanga eka si birungi. Dadi abateeka ku bunkenke oba mami abateeka ku bunkenke obuteetaagisa,
Kati baana battu tubeere baakisa eri abantu abatulinaanye. Tuleme kubeera baakisa eri abo abatuli ewala. Abamu bwe tujja ku kyaki abaana baffe beewuunya, ono ye mami ati nga wanjawulo ku kyaki, ono ye dadi nga bwe tubeera ku kyaki abeera mukkakkamu, abeera mulungi, naye bwe tukomawo eka ne bikyuka. Kati abantu b'oku kyaki bw'oba odiringa nabo obeera oseka, oba osimayiringa, obeera musanyufu, obeera mukkakkamu, naye ate bw'odda eka n'ofuuka. Ebyo kambirekeraawo n'obudde buweddeyo, obudde bubataasizza. Okay. Ensi yo bwe Bayibuli Yesu bw'agamba nti balina omukisa ab'ekisa. Ensi yo omanyi bw'egamba, blessed are those who get even. To get even kwe kwesasuza. Balina omukisa abeesasuza. Yenjogera y'ensi, y'endaba y'ensi. Ensi teyina bugumiikiriza bwa muntu gwe balinnyako n'ataddamu oba n'ataddiza. Ensi yeetugamba nti omuntu bw'akkuba naawe essinziira, ddako emabega osinziire naawe omulage. In fact bakuyita kumulagako, omulageko. Eyo y'endowooza y'ensi era y'enjogera y'ensi. Yakoze ki? Leka jangu kubuulire ky'oyinza omukola naye ky'anaawulira. Naye waliwo yagamba, kubanga ensi yeetuyigiriza an eye for an eye, ne Yesu yakyogerako. Mwawulira bwe baabagamba nti eriiso ku lw'eriiso, makulu gaakyo nti oli bw'akugyamu eriiso lyo naawe gyamu erirye. Naye waliwo yagamba nti an eye for an eye leaves the world half blind. Bwe tugendera ku nkola eyo ey'endagaano enkadde nti liiso ku liiso, liiso olw'eriiso, tujja kumaliriza nga buli omu alina limu. Kuba ffenna tusobya. In fact, ekyo kye kireetera obunkenke mu ggwanga lyonna eririmu kye bayita sharia law. Sharia law, mugimanyi? Amateeka g'Ekiyisiraamu bwe gaba nga ge gafuga. Kubanga bo bagaba ebibonerezo, bw'obba nga bakutemako omukono. N'ogwa ddyo nga baguggyako. Era nga gw'okyabba toyiga. Oli wa ngeri ki atayiga? Okay? Naye an eye for an eye leaves the world half blind. So tulina okubeera ab'ekisa. Oli wakola ekibi tomusasula lwa kibi. Bayibuli egamba bw'eti, ngenda kumaliza ne Baruumi 12 kuva 17 ssebo ogenda tusomera okuva 17 paka ku 21. Baruumi 12:17 paka ku 21. Temuwalananga muntu kibi olw'ekibi. Temusasulanga kibi ku lwa kibi. Kyategeeza mwetegekenga ebirungi mu maaso g'abantu bonna. Mukolenga bulungi mu maaso g'abantu bonna n'ababakola obubi. Obanga kiyinzika ku luuyi lwammwe mutabaganenga n'abantu bonna. Bwe kibanga kisoboka ng'osobolera ddala okutabagana n'omuntu oyo, tabagana naye. Kuba n'okuba osobola. Temuwalananga mwekka ggwanga abaagalwa, naye wakiri musegulirenga obusungu. Omuntu bw'omukola obulungi ng'ate ye yakoze bubi, omanyi ky'oba okoze? Oba osegulidde, oba ovudde mu kkubo ly'obusungu bwa Katonda. Bwe bunajja obusungu bwa Katonda bujja kusangawo ye, so si ggwe. So nga bw'onoomukola obubi nga ye bwe yakoze, ojja kuba nawe oyimiridde mu layini obusungu bwa Katonda bwe buyita. Bwe bunajja bujja kubalyawo mwembi. Kubanga kyawandiikibwa nti okuwalana kwange nze ndisasula bw'ayogera Mukama. Naye omulabe wo bw'alumwanga enjala, muwuliremu abalokole, muliisenga. Sooka oyimireko awo katono.
kubanga oluusi n'oluusi ntera okuwulira enjiri egamba nti omulabe wo kigenda mmutuukako, kagenda mmujjuutuka, agenda kiraba. Okay? Nga aboogera bwe batyo balokole. Wabula Bayibuli egambye etya? Sebo soma. Naye omulabe wo bw'alumwanga enjala muliisenga, muwe emmere. bw'alumwanga ennyonta munywesenge. Kola bw'otyo. Kubanga bw'okola bw'otyo olimukumira amanda g'omuliro ku mutwe gwe. Gwe bw'okola obulungi nga bwe nkugambye n'otamukola bubi nga bw'akoze, ojja kuba omuleetedde okubeera mu ppanki ya Mukama. Mukama yajja okumukkubira, si gwe ovunaanyizibwa okumukuba. Na kino kankyogere kigende ku rekodi, si gwe ovunaanyizibwa okumusabira ebibi bimubeeko. Kuba ne bw'otaabisabe, Mukama ye mweteefuteefu. So essaala ezikolimira si gwe ovunaanyizibwa zisaba. Gwe ovunaanyizibwa kumusabira mukisa. Sebo maliriza. Agambye nti towangulwanga bubi, naye wangulanga obubi olw'obulungi. Bw'omala n'osabira omulabe wo obubi, oba owanguddwa obubi, ekiri kiba kikuwangudde. Kiri kye yakoze naawe kiba kikukutte. Yakoze bubi, kati naawe omukoze bubi. Tewali njawulo gwe naye. Bayibuli etukubiriza obutawangulwa bubi, wabula okuwangula obubi nga tukola obulungi. Ate awo naasukkawo leero